baniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Gideon Tugume mutabani wa Karegeya muzzukulu wa Gakyalo Andereya. Olwaleero gwendi naye nga tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ezikwata ku ggwanga lino bwe tutunako ku byafaayo ku biriwo n'ebiribaawo mu maaso byonna tugenda kuba nga tubyogerako. Ssebo mukulu Tugume sooka okuze ku batulaba. Abatulaba abalungi n'obuwombofu obw'ekitalo nate yakubalamusaako nti musibye mutya mwasuze mutya abali wonna e Rwanda awo batuwuliriza nnyo ekigali bangi abali eyo abamu tetuboogera namanya olw'ebyokwerinda. Tulina abali naye yagambye erinnya lye ndyogere Pekosi Kulihoshi Musikami yali wano okumala emyaka 2 nga munoonyi w'obuddamu wano naddayo eri bangi bali eyo bawulira Oluganda. N'omurasita oba yalagawa? Murasita mwali, murasita ye mwali. Nze namugjayo namugjayo nagenda baali baagala muzaayo Rwanda by force nemugjayo era mwali awamu ne muganda we Desembre gundi naye mwali bali wano bali bakyatambula. Naye abalala bonna batuwuliza abatulaba abalungi baagala kubalamusaako. Waliwo abali Central African Republic bannamagye baffe gye bali bagambye tubatumireko tubatumiddeko. Waliwo era bannamagye abali e Somalia bannaffe batulaba nnyo. Waliwo n'abali wansi eri e Mozambique webali bonna twagala kubalamusaako bannayuganda bali bonna. So tubalamusiza bassebo ne bannyabo nti mwebale gumira embeera gwakalimu koolina akakwate nga akakulu w'okolera lw'olyonjaawo yambala bulungi leka kwekubagiza yambala bulungi ogwo gwe mulimu gwo omulala gujja kusanga nga wooli wali. Yes definitely gw'omuwala ali mu hostel leka kubeera mu hostel n'osigala n'omala emyaka 2 nga gw'oli awo. Genda n'obwokwata amenvu n'ogenda mu streets ezo n'ogenda wa bajja gaggula ate ofuna akuwa omulimu akusaasire akuwa omulimu. So teweebaka gy'oli, vaayo baako kyotandika ku kubanga tewakyali kitegeerekeka nti ojja kuyita wano ofuna omulimu ojja kuyita wali okole bw'oti. Nedda bw'ali ebweru gwe baatwala ne bawa omulimu bakamawo bakwate bulungi kola emirimu nga bwe kisoboka. Bw'eba essafuriya gyoze mukama wagirabeko nga nze kubuulira amazima. Yes omuntu alabe kyenjawulo buli kyokola kyonna kikole bulungi. Yes n'amaanyi kubanga awo ojja okuva ate ofune contact ate kutuusa awantu awalala. Naye Uganda yo tuli mu bizibu ebyereere tetukyasobola kweyinza ffe twalemerawo netugaleka tusigale nga tubaweereza nga tuli kuno. So n'olwekyo njagala kubalamusaako mwenna ab'Ekyaddondo East nga bwe mukimanyi akabonero kange ka famire musajja mukyala mwana mulenzi mwana muwala ke kabonero kenja okukozesa nga neesimbyewo. N'olwekyo ab'Ekyaddondo East njagala kubalamusa. Akalulu bwe kanaabeerayo anyway banga ffe tusuubira nti kayinza obutabaayo bwe kanaabaayo tujja kujja. So abalala mwenna embeera gye muyitamu tugimanyi. Mwenna nabadde Parisa navaayo luli nengenda Oyamu nenvaayo nengenda ntambula bwe nfuna akasente ntambula ndabe ensi nga bwefaanana. Yes naye embeera eri mu bitundu eyo Mukama yekka yagimanyi. Kale abalungi abalabye emikutu gyaffe gino nyongera obajjukiza nti n'abaproma Herbal Research Center wali Emmengo bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba abantu abalina sukaali. Bw'obanga olina sukaali nga wabatuka n'ebigere genda ku Proma Herbal Research Center Mengo ojja kuyambibwa. Gwalina alusaazi bannange ennaku zino ziruma abantu. Alusaazi n'owulira nga emmeme ekusinduukirira oyagala kusesema ezo alusaazi n'owulira nga omugongo gukuluma alusaazi. Ye alusaazi nga zireeta sayini nnyingi nnyo. Genda Emmengo bajja kuyambako okuwa ku ddagala lya alusaazi. Gwe alina pressure eya wansi n'eya waggulu ate nga olina n'endwadde endala abalina amasavu mu misuwa tokyasa owuli oyagala kufeintinga ate akojiwulira eringejja genda kuba Proma Herbal Research Center Mengo bajja kujjanjaba. Balina abasawo abasooka okukebera mu byuma byabwe n'oluvannyuma ne balyoka bakuwa eddagala. Balitabulirawo wennyini nga wooli ne baga nti kiki ne batabula lino ne batabula liri ne bakuwa eddagala erijjiri. Bali ku simu noti 7 9 7 noti 2 noti 7 noti 9 7 noti 2. Ate ensonga z'omu kisenge ezo zo bazikuguka. Omanyi tetwagala nnyo kubyasanguza ku mpewo naye bw'amanyi nti ensonga yonna ey'omu kisenge erina obwezigoolo eri omwami n'omukyala bakubire bajja kutaasa. Mukulu Tugume
nalabye kyabadde mu parliament kyabadde kyawe ababaka nga bawanda muliro tayebwa ng'afuuse tayebwa Anita Mongo teyabaddewo naye kiki parliament leero nga yabadde ku muntu wa wansi parliament nga yabadde eyaka omuliro kiki ekyabadde kigenda mu maaso mu parliament obubbi bwe bubakozesa abamemba ba parliament bonna babbi era olunaku lwajjo bonna babbi teri atali mubbi era kusa omwezi nga 7 ogwokusatu buli okekerenkeera nga 8 olunaku lw'abakyala buli memba wa parliament yafuna $5 million ku akawunti ye kiki $5 million buli member of parliament bamuteerako $5 million naye tebali yabuuza nti sente zivuddewa sente bonna baalyandye zaali ng'ovudde ku ezo nti zabyanguze era ng'ovudde ku ezo buli member wa parliament yafuna $5 million ku akawunti ye nga tebamanyi gye ziva gundi Kagabo Honorable Kagabo alyoka azizeeyo yazaayo era ne bamugamba gwe tugenda kusiba gwozireeta waani era nazitwale waloopuula okulanga nze sizitwale Anita Mongo namulanga nze sizitegeera buli memba wa parliament yafuna sente ezo naye tiwali yayogera sente zonna baazirya bw'oba ojjukira bagenda okujja mu parliament basanga nga parliament yali efuna emisaala ebitundu 29 ku buli 100 ne beeyongeza kuva ku bitundu 29 ne bagenda ku bitundu 39 ne bafuna kaakati tiwali yakigaana bonna beeyongeza era emisaala gye bafuna bagyongeza buli mwemba wa parliament ali mu parliament yafuna $2 million ez'okugula emmotoka abazigula balinga 2 nabo tebagula za $2 million tewali yaziweza bavuga primo abamu balina ku bigere batambula ne ku boda okumanya nti bazibu nnyo kakati bonna babbi boolaba olunaku lwajjo babadde bagenda kujja mu speaker obwesige olunaku babadde bamuwambye President Museveni yakubidde Tayebu essimu n'amugamba nti oyo engeri gyetaliiwo mutuule mangu mu kakiiko ke bayita business committee order paper muteese bye mugenda okuteesaako mu parliament bye babadde nga bakyali mu business committee nga batudde babadde bateesezaako kuleeta motion egoba speaker bamwimpeaching ate bandi mwimpeachinze kubanga kati obuzibu obuliwo nga bw'obulaba olabira ddala nga speaker tebakyamwetaaga etabuse parliament etabuse ate parliament kati naye ayagala mujjako yamukoowa obwekitegera oye Museveni ye kasita kukozesa kino nekigwa ekisigadde kati ate gwakujjawo ate n'akozesa omulala kati ayagala Tayebwa gwayagala akati bamala okumukubira essimu laga nti mutuule muteese ku nsonga zimugenda kuleeta nga tezinafuluma speaker yabaze amaze obitegeera naye waliwo yamubiddeko yabadde kati yagenze ng'agenda okufuka yabadde mu business committee sigenda mwogera linnya naye ffe twagafunye yabadde atudde omu ku abo bamemba wa parliament n'afuluma ng'agenda okufuka yeyamukubidde akasimu n'amugamba nti ogenze baleeta ekiteeso ekikujjamu obwesige immediately yakubiddewo speaker akubiddeko clerk at parliament n'amugamba nti wandiika ekiwandiiko mangu ddala ng'oyongezaako olutuula luno mpaka olwokubiri next week era lwakomyawo era olukiiko lwabadde lw'okutuula plenary yabaddeyo okutuula jjo yayimiriziddwa mu dakiika nga 3 ng'amaze nga bonna basasisi babadde bamumaze era nga babadde bamaze n'okudeployinga amagyewo n'okwetoolola parliament yonna ati kakati bw'oba temumanyi bino ebigenda mu maaso bingi waliwo ebigenda mu maaso abantu baagala kwewamba amagye gaagala kuwamba si kumuwamba nti gamuwambye mu bubi naye bateesa kibebwe nga bwe gakola Robert Mugabe kakati aganye ensonga eyaleese obuzibu ye General Kahindo Tafiire yaleese obuzibu yagamba nti temuwamba musigale ku mateeka tugendere ku mateeka era Kahindo Tafiire katakyali makambugu ne President Museveni ekiri munda tuleeta bya munda kati ye anti ye kakati ye yaweddeko anti yakirabye nti aweddeko bano abasajja abali b'enguzi toyiza balwanyisa bwoto n'osigala yakitegedde nti bo bagenda mukola ki kubanga bano bamawanda n'abalala balina abantu abalidde enguzi be bamanyi abasinga bo ze balidde naye nga bakyali mu gavumenti babaleseeyo nga bali mu magye bali mu poliisi bali mu parliament bali mu gavumenti naye President Museveni abamanyi naye tabakwatanga nako
kakati bawanda muliro bali eri bawanda bagamba nti bawanda muliro bakireeta kakati ate bano abasigadde wano bagamba nabo bayinza okubakola kye bakoze bamawanda nabo bawanda nabo bawanda kakati ekyo kyaleetedde Prime 7 okukyusa obukiiko obwa palamenti obukiiko bwa abenaremu babadde bagira n'abukyusa keyabukyusizza okumanya nti banyiize jo ababaka ababiri bwe bakyusa ku bukiiko bataddeko emikono ku kigundi kya censorship bakitaddeko emikono negiwera kati gibuzaayo ogumundoozi olwaliro bagutaddeko era naye ateekako ayinza kuba oliko bajje ku bukiiko kakati kitokota wenjogerera kakati Prime 7 entebe yavuddeyo yakomyewo kati atuula ku palamenti omanya nawo office yakomyewo kati ekiri wali amagye gali wali amajega buli kigenda maaso kati akira bamuteereddewo kagundi kati kwatunulira alaba buli kimu kigenda maaso alaba kimu kigenda maaso so ekitokoto ekigenda maaso mu palamenti ne mu ggwanga waliwo enkyukakyuka ezigenda okujja ffe tulowooza ntugenda mu kulonda 2026 naye mulimu abagenda okukyusa obukulembeze kati bo pulaani yaabwe bakitegedde nti bw'ogenda mu kulonda kati ne palamenti eno ekoze ebintu bwebiti efaanana bweti tolina gyoyita abantu banyiivu mu byalo buli wogenda wonna abantu banyiivu ebintu ebikwata ku bantu ba bulijjo tebabikozeeko amazzi banywa amazzi mu bidiba n'ente amasanyalaze tewali abantu ebiguudo byonna bifu amalwaliro temuli ddagala amasomero temuli abantu bakyasomesa abaana abaasoma myaka 5 emabega ne bamaliriza yunivasite batudde awaka n'abo ababadde basoma batakyasoma ayagala bamuwambe kati ate ki ekimulwanyisisa Anita Mongo bwamudde anti kakati Anita Mongo bw'atalwanyisa Anita Mongo ku busungu Anita Mongo bw'alina ate Anita Mongo ajja kukozesa influence ye abayimpiikinge Museveni ate kimuswazi kisoboka Anita Mongo naye tatudde omanyi Anita Mongo wa busungu bujja mulundi gumu wa busungu nnyo wa busungu kakati Anita Mongo balaba nti bamuteekako sanctions ebweru naye nga kizima muziteerako ye nga amanyi nti alwanirira banne abali mu kulya kakati ate yagenza okulaba nga ate bamulwanyisa baagala bamukole ki kakati alinga embogo efumitteko effumu oba omusoto omukubeko naye awanda munda muri kitokota ate alina abantu be alina abantu abali mu gavumenti abali mu NRM ate ne opposition abalina kakati taba mwangu kubanga opposition ndwakingamba nti abalina nzijukira sente zebaba okulonda Anita Mongo omubaka omu nezimuyikako ne mutoyire waliwo omubaka yamusanga ng'azironda sijja kumwogera linnya naye yaŋŋambye nti mwami kwezi nti nekano okajjeyo bwe babanga tebaba wa sente za kulonda Anita Mongo omubaka sente zamuyiikako mu toyireti bazibawa kakati Anita Mongo wenjogerera kati era kyabaddewo Anita Mongo si wakusaaga ye nebba ate asambisa 3 wano gwe baveeko ye nebbaawe magogo bali baveeko era ennaku ezo waliwo eyampeereza amawulire nanga nti baabano bali bwereere waliwo bayingira bayingira bwereere ati ng'osaaga ne Uganda ebintu byekugamba nakugamba ndi mukristaayo nze kugambye ndi mukristaayo njogera mazima bagenda bwe boogera ku miti beetoloola emiti bali bwereere ne bayingira mu bugundi ne babanaaza eddagala banaaliza ku malaalo obujinze kubuulira ne beebaka ku malaalo obugazi bwabwe ninga n'abaafa nabo baali baagala obulamu kati bano kiki kye bakola ekyenjawulo kubuulira ekiri mu ggwanga Uganda kati kizibu nnyo eggwanga litokota anaasobola omuntu omulobongo oyo okumujja mu buyinza anti kati asobola Kadaga ali mwangu Kadaga yagendangayo emisana gwe Museveni ku dogogo omusaagisa oli kwatudde eno gavumenti yonna ya dogo bye batambuliramu va ku bino ebyokugamba nti zimanyi biki nze waliwo omusumba gwe baawa emmotoka Bishop naye bye yasanga mu motoka waliwo birabyeko sirika
waliwo birabyeko gwe era emmotoka yagaana okugidireka akati tagitambuliramu baali bamuunise gwe noosaaga ati ebigenda mu maaso kati bizibu baagala kwewamba nga bamuwamba bamutwale bamugambe nti gwe tuule lwaki tula oba tuula ekisozi bamuwambidde mu makaage kaakati beeno bakwate obuyinza bamala obukwata basigale nga bo be bafuga ani agenda okuwamba basiga tumanyi naye majje era twagala amagye gaveeyo buli twayogera netugamba ti amagye ganyonyole ebintu ebyenjawulo anti kati General Salim Saleh lwaki anti ye kati takiriimu naye akirimu naye asobola okukkiriza lwaki takkiriza ate basobola omuwa ate Saleh akola Saleh asobola okukola bayira we Saleh asobola okuvuga bulungi Uganda nga bw'olaba Cuba nga bw'olaba Cuba bajjako ne baleeta Muganda wafuze bulungi Cuba kisoboka mugabi nekyala namu ku kisa abatamala emirundi muganda waffe tamala emirundi Saleh yakuttettu n'alibawa tebagenze mu state era tusabire tamala emirundi Saleh bw'abanga yakutte ekintu kakati ekyo kyekigenda mu maaso oli bagenda muteeka bbali bamala omuteeka bbali bo bakwate ekintu naye abagenda okukisigalamu beebo bennyini era bagenda kusigalamu ng'oli ye bamutadde eri bo bagende mu maaso kati ekiragiro kyabwe ekiwandiiko kyabwe eky'emyaka 5 kiba kituuse kati bwe banaafuga emyaka emirala 10 nga tewali kulonda enteekateeka enkiiko ze baakatuulamu baateeseza nti tewali kulonda myaka mirala 10 kakati mu myaka 10 abana ababadde babawakanya batugumye tuba tuli mu myaka 6 n'emisobo abanaaba tebafudde abanaaba tujja kuba tugonze kati nga tetukyalira gundi akati nabo bajja kuba bakuze abasinga bajja kuba bafudde kakati abasigadde be bazzukulu anti generation Z ate egenda kukola etya kawoba omwana ng'oli wa myaka 3 kati nga tolina mulimu nga tolina mukyala tolina maka tolina ki ogenda okukola otya era oli bwakuyita n'agamba jangu n'akuwangayo obukadde 5 ojja kukkiriza era beebo bagenda bakozesa nga baddu kubanga bano balina buli kimu omuntu omu azimba woteeri e Kampala n'agizimba Embaale n'agizimba Eggulu n'agizimba Embalala be bazirina omuntu omu yazimba ebibuga byonna byolaba nga za buwumbi kati omuntu oyo tosobola kuwakanya naye kati bw'abanga akikutte n'omwongera emyaka mirala 10 eggwanga olowooza biki bye bagenda okukola kati bazzukulu baabwe bwe bagenda ate okubanga babbiisana ne Generation Z kati Generation Z etanaadde ekikumi erya kikomando n'ebirwadde byonna bye bagenda okuba nabyo mugenda kukola ki ba temusobola kubanga jjukira arusa bw'omala okufuna omulimu ate n'okuteekamu chips n'enkoko bitabuka otandika okuzimba amatama kuzimba ebigere kutambula ng'okola booti n'okuyisa omuko obutatadde munange n'omusanga nga yazimba omubaka kasiba nti yagenda okutereera nga ze mu kulima nga bamuwangudde naye yali teyenda tayabike kakati mmwe nze kankubuulire ekigenda mu maaso kati mmwe mulowooza byakulonda naye abantu bategeka bintu birala bategeka bintu birala olunaku lwajjo Anita Among yawonedde watono ate yawonye engeri gye babadde baluseemu olukwe bagenze president ayagala Anita Among amugobe olukwe lwalukiddwa lutya Anita Among yalufunye atya tayewa lwaki ayagala kulya mukama we olukwe awo nawe twagala tambulire kakati Anita Among yali nnyo muganzi wa President Museveni ng'amutwalira olugambo ng'alugya mu FDC era yakola kinene nnyo okulaba nga FDC etuuka mu kino kyetuuseemu akati bwe yamala okujja baga nti yeesimbyewo kuba sipiika n'amukozesa ajjewo Kadaaga kubanga Kadaaga yali atandise okuzimba kwezimba yeka nga Kadaaga abantu abasinga bali balowooza President Museveni agenda kuwummula mu kisanja kino ekiwedde so nga ye President Museveni si kye yali alowooza ye yali agala kweyongezaayo era ky'obola bwe yamanya nti Kadaaga amaze okusimba emisingi kubanga Kadaaga yaleeta abasoga n'abateeka almost ministry zonna beba accountanti bebaki wonna be balimu kati bamala okubaleeta information neetuuka negamba nti Kadaaga ayagala bwa president akati bwe bakimanya bagamba nti
kati banne ate nga bamuliddemu olukwa bava Busoga bamuloopye wa pulezidenti abo Namuganza baani abo abagamba nti balangira n'abambejja obanyi kati obuzibu obuli wano mu Buganda ne Busoga kulyamu bannaabwe enkwe kati nga batandise okumulyamu olukwe ne babuyogera ne bamulompa ne bakola batya kati abo bwe byamala okumanya ne bamulwanyisa bamugye ku kyaki kubanga kyali ayagala naye nga Prime Museveni bw'aba agaanye n'asigala nga ye pulezidenti wakati tukole lukujukuju tumukolere programu mu parliament tumujeko tumwimpeaching kubanga ebintu bingi ebisobola okusinziirako okwopiichinga President Museveni kakati nga yes bwe yakimanya President Museveni n'akola lukujukuju n'aleeta Anita Among akola atya era byaviiramu ebintu ebimu n'okugenda okufa kw'Oulanya ensonga zaali si nnyangu era nabyo byali bitandise ng'Oulanya naye bamukoze ekyo bamuyigiddemu nga balowooza Oulanya kubanga abantu b'engulu bagamba nti Oulanya baatuula kubanga mu lukiiko olwo baatuula ne Gundo ono yalulimu ono Saabalamuzi naye yalulimu ne Mao baalulimu n'abantu abalala mulimu n'abakulu abaakyula baveeyo ebweru nabo abaalulimu nga ensonga ze bagamba nga basalawo baagala Oulanya basale amagezi wakire ekintu akole akikwate kakati bwebama nti bakikwate abaali tebaagala ensonga ezitambule bulungi ne Kadaga yalimu n'abalala naye yalimu ate ensonga nezijja nga bwe zityo bwe zaali ebintu ne biba nga bonna baakirimu ati ono amaze okuvaawo Anita Among bwe yagenda okulaba Oulanya ng'ate Oulanya yali amaze okufa yagenda ng'amaze okulwala bakimanya nga wafudde bagenda okuva wano okugenda baali babagambye bagenda Owinyi-Dollo ne bagenda n'Anita Among ne Mao bwe baatuuka ne batuukira mu wooteri mu wooteri gye baatuukiramu Anita Among yali asula mu 712 ruumu 712 mwe yali asula ekisenge kye yali asulamu yagenda okusumulula amazzi nga tamanyi okugasiba ebintu bya Amerika biba bizibu ne gajja ne gajjula ekisenge kyonna n'akuba enduulu ng'ali bwereere nina abantu bange bakadeyideyi bange abankwatira amawulire banga nti yakuba enduulu ng'amazzi gajjudde ekisenge kyonna era bayingiye bagenda okudduka ba wooteri okujja okumusanga nga yena ali bwereere naye nga ekyamutwalayo yali amanyi nti oli amaze okukola ki bamaze okufa ne Owinyi-Dollo yakimanya nti oli amaze okufa kubanga timeline y'obutwa yali egamba nti alina kukomawo ne bakimanya naye ne bagenda ne balya sente z'omu naye ng'okuswala kwali wali ne bavayo tebabyogerangako era nze mbireeseza ebyogere abali ebweru bakimanyi bonna abali mu Amerika ekyaliwo tuna abantu abali wansi tebalaga nti n'Oluganda baluwulira nti tebamanyi nti bannayuganda naye nga mwe bali mu ddwaliro omu bakolera mu ddwaliro yakuba enduulu ne bamusanga ali bwera amazzi gonna gajjudde awo ate ne batekakasa nti oli akoze eki awedde era ne bakomawo wano ensonga zonna bwe zaatambula zonna nga bwe zaalimu ekigendererwa eky'amaanyi naye obwa sipiika obwo bukema Oulanya ono bamu-eliminatinga era n'olwaleero tebaleetanga ripooti nzijjuvu kye kyamuta ekituufu naye kitaawe yakyogera kitaawe yagamba nti mutabani we yamugamba nti bampa obutwa bamuwa obutwa era obutwa bwamuta bulungi nnyo ati gwe kankubuulire abantu bangi abalwadde wano ate n'obutwa woosobola okubujanjabira naye omuntu n'omuwa ennyonyi kuva mu Uganda agende kilomita 2,000 ziri 2,000 oba mitwalo okuva n'okugenda Seattle mu America obeera omwagaliza kuwona ng'omanye ebbanga okuva wano okufurayinga kuva mu Uganda okutuuka e Seattle kati kaba kagenderere g'ofiire mu nnyonyi waggulu abantu kairima njo kira naye kino bandigambye sooka ogendeko e Nairobi osooka ofune first aid okiraba balyoke bakutwale n'osimbula omuntu wano special omusimbula wano paka Seattle oyinza okutuukayo naye abajamani basinga okunuuna obutwa lwaki tebamutwala Jamani anti kakati byebyo tugamba ati mwe ebintu temubimanyi anti kati oli kankubuli ono kyakola yakutegekera n'agamba nti bagambe nti yamutegekera naye okuva wano okugenda e Seattle waliwo kilomita meka otuukayo nga bakuwadde obutwa kunyonyi kwali kwabasawo abe bagamba nti kwali kwabakugwa bamuwerekera nga bamutangira wakiri bamutegeka first aid
nenge nyonyi yali awano bagipangisa special evewa ne mutwale Seattle mu America nenga bakimanyi bulungi nti nga kimanyi tuti nawo yawona ya ebanga lyatuukira iti yandituuse ngadi kutudikide mu banga ati bana abantu balina omupango gw'amaanyi era bali mu kwetta naye ng'okwetta kwabwe bonna balwanira buyinza ng'ekirese ekyo kyonna kyonna Prime 7 kweremeza mu buyinza tawadde bantu kaseera kagenda ne bafude oli ne yeerwanako na campaign nga ne bamumaaka lulu tabawadde within NRM within a party tabawadde wakiri munda muli yes kati abantu bali mu kwetta okwenjawulo kati Anita Among olunaku lwajjo yabadde yetaliiwo anti bategedde nti taliiwo nga Prime 7 ng'amanya ng'agamba nti gakubira Tayebwa ng'amugamba nti tuula mangu muteeke ku order paper ebigenda okuteesebwako kubanga kuva ku makya babadde tebanatuuka ebintu ebyokuteesebwako babiteese eggulo limu nga babiteeka ku order paper ebisula nga bikoze eki nga bitegere ku luno tekyabaddewo akati nga bakkaanya tukole tutya tuteese ebigenda nga bayita business committee bukubirire business committee ke kakiiko kano akakola ku nsonga akatuula ne kayisa ebigenda okuteesebwako nga batuula kati babadde batudde nga baleeta byonna byetaagisa nga bagamba tuteekeko ne impeachment impeachingani nenga babaka tebali informed abali mu parliament nedda abo baleeta buleese biri ku order paper bye bateesaako naye babadde bakimanyi cross section yabadde ekitegeera eya NRM yabadde ekimanyi abakulu babadde bakimanyi kakati nga babadde bateesa babadde nga bamaze okukiteekako bwetyo omubaka omu naye abasaidizeeyo atuula ku kakiiko ku business committee abasaidize teese n'afulumamu n'akubira Anita Among n'amugamba nti omanyi nti bakutwala bagenda kuteekako ekiteeso olwo babadde eri bagamba eri kiteeso kigende ng'eno bano bakola mobilization basekikubo baani bakola mobilization ng'ekiteeso kijja tumugemu obwesige babadde zabadde bukyali nga saawa nga nnyawo nga okuteesa kujjukira palamenti etuula saawa 8 kakati oli bwe yamaze okumugamba bw'ati Anita Among kye yakoze bamuwadde amagezi toba okola yangwa mangu ogambe sipiika clerk at palamenti omugamba wandiike nti twongezezaayo obubaka bwa bukasuke ku kusimuza ababaka naye ate nga nakyo kyakoleddwa obutali mu mateeka yes naye yabadde alina okukikola kubanga nga sipiika yabeera supreme presiding over oba presiding officer owa palamenti naye depute wo bw'aba atudde ng'akola nga gwe toliwo nga wamulekedde official ate toyinza mugamba nti ate byateesa ye toyinza naye kyabaddewo yabadde tamuwadde ekirungi yabadde tamuwadde official kubanga yabadde alina okumuwandiikira namuwandikira siriiwo tuulamu yalina okumuwa olukusa olutuula akati yabadde talumuwadde akati ono nga bamulagidde immediate babadde bamulinda gye naye nga tagenda kujja bali ne bakitegeera president n'akitegeera nemugamba tagenda kukola ki bamuwadde gundi assignments endala n'abeera busy naye Anita Among president bwabanga ayagala kumugjawo olowooza anaamulemererwa anti kakati tagenda mulemererwa n'ekiteeso ky'abagundi kino kigenda kuyita ate kitwala ye kubanga ye chairman atuula ku kakiiko kali akaba commissiona y'abatuuza katoyinza kubanga ogoba bali ate chairman abatuuza gwe n'otamugoba oba okitegeera kakati bamunoonya baagala mugoba ensonga emugobesa Anita Among ekisooka yanyiiga n'anyiiga olwa Prime 7 okumulekerera ne bamuteekako sanctions bwe bali bagenda Prime 7 bamugamba nti tugenda muteekako envuuvo naye teyagamba Anita Among bamugamba bamubriefinga Abamerika bamubriefinga ne Bungereza bamubriefinga naye teyagamba Anita Among abamugamba kyandi musevinze anti kakati bwe abamugamba singa President Museveni yagamba nti amumuleke bandimulese bandimulese basobola omuleka ekitegeeza president yakimanya yakifuulinga ye kennyini kakati ne mubaamu ebintu ebijjukira nti abantu abasinga kyabanyiiza waliwo diiru y'amafuta agagenda kuyitira Kenya gwe Kenya kati mulimu kampani ez'amaanyi mwalimu kampani ezitotaali zaani kampani ezo zirina enkolagana y'amaanyi n'amawanga ago ga Amerika Bungereza France kati ababaka babalyako enguzi nyingi
ne Anita Among nga mwotadde. Ababaka bali ku kampuni ziri sente nyingi empitirivu era ne ba opposition bokka bwe batuuse ekiseera ky'okuyisa etteeka eryo bafuluma. Waliwe bagambira nti tweri mu kwekalakasa simanyi biki. Mpuga we yabagambira nti kabafulumye. Mpuga yalya ssente va ku bino emiliyoni 5 bye boogera. Ayinza okufuna yafuna obuwumbi nga bubiri. Kiki? Nze kubuulira. Ayinza okufuna yafuna obuwumbi nga yeyeka. Naye bonna nga bwe bafuluma bonna balya ssente. Era bakumonga eteeka liyise. Wali owuliddeko nga ali alyogerako. Ate nga tewali yabayita. Wali owuliddeko nga ali alyogerako. Nteteeka mwaliisa bubi. Wali alyogerako. Eryamafuta. Bonna ne balya ssente. Kakati abakulu ne bali ne babaloopa. Bannaye bano abantu batutta. Buli kalimu k'ogenda okukola mu Uganda bakulyako ki ssente. Era ne babitegeeza Prime Museveni. Prime Museveni naye yali abimanyi. Kubanga Yesu security tebeera muwa mawulire. Kati ekyo kyaleetera Amongo kubanga yafuuka omulabe mu bintu ebyo. Kati Anita Among bamala omuteekako sanctions ezo n'anyiigira Museveni. Era n'amugamba nti Mr. President ky'okoze si kirungi. Kati olw'okuba nti President yamulaba embeera gy'alimu ate ng'amanye empisa za Anita Among. Anita Among ekisooka amanyi okumumobilizinga. Jjukira bwe yali agenda ewaabwe yatwala kumpi ababaka 300 yatwala. Tuva kwabo n'atwala abantu bangi be yatwala ng'abantu abatwala mu makaage. Kati ng'abantu abo Prime Museveni n'agamba kirabika omuntu ono ayinza okukoza abamemba ba palamenti bano ne banzijamu obwesige. Ate nga kituufu bakiteesaako ne bagamba bannaye Prime Museveni alemedde mu bukulembeze. Ekyokubiri Prime Museveni yatuyita emabega yakola bino n'ebiri. Ne bano be bakwata bano boogamba abantu bangi enguzi baali mu lukiiko lulo lwatula n'ani olwatula ne sipiika nga bateesa ku ngeri eyo. Baalimu bannamujju bonna baaliyo mu lukiiko olwatula ne sipiika mu makaage Nakasero. Ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogwokuna omwaka guno ne batuula mu maka ga sipiika Nakasero nga kye bateesaako President Museveni abayitiriddeko bamukolere ki. Era bwe baavaamu ate bo bennyini be baaloopa ewa Museveni be baaloopa. Akati Museveni awo n'atandika ku sipiika n'amutandikako kati ne sipiika naye n'aba nga takwatagana bulungi. Kati Museveni n'aba nga ayagala deputy ono tayebwa. Kakati tayebwa ate naye kati oli baakimanya n'atandika obutakwatagana naye. N'amuwa akazinda. Kyova olaba nti yabadde agenda kuva mu ofiisi n'atamulekera nooti ey'okuteekinga over n'atagimulekera. Kubanga njogera Oulanyah ne Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga kumpi myaka 5 jaggwako. Ng'atuzizaamu emirundi egyo. Kakati ono abadde amuwa. Naye bwe yamanya nti ekyo kyekizze n'atandika omukola ki? Omumma. Kakati era bwe yagize ono n'akwatamu n'agala kikwata n'agala amugyewo olunaku lwajjo. Era ebbaluwa yafulumye bukulu biri ng'eriko yabadde misitaali ndowooza giringa 3. Ng'egamba nti tuluyimiriza era n'aluyimiriza era terwabaddeyo. N'agala kutuusa ku lwokubiri olujja. Era ku lwokubiri ye kennyini yagenda okubeera mu ntebe. Ye kennyini yagenda okwetegereza. Kakati obusibo buli mu palamenti kati n'okukyusa obukiiko buno ebiriwo kati ekiriwo kizibu nnyo nti Prime Museveni asobola either ye kennyini either ye Prime Museveni agenda bw'aba tagenze Anita Among akola ki agenda. Kati kwaba ababiri waliwo atwala munne buli ngeri yonna. Kati amagye awo we galina okuteekingira position. Era kyovola nekino ekyokwekalakaasa nakyo tebakituterayitire. Kubanga bagambye agamunkuba gati tunaba kukakasa bulungi nti Anita Among ate ye kennyini ye ne General Otafiire ate babadde bawagira bano abaana. Nze nkugambye Anita Among ne General Otafiire bakibaddemu. Abaana bategese abaana 10 bagende 10 naye nga buli mwana aweereddwa kasente. Ane yazibawadde zavudde ku ki security tubuulire. Mutubuulire. Anita tatya anti kakati kino ekyabaddewo nti abaana singa beekalakaasiza ne batuuka wali ne baga kyonna kyandibadde kisobola okuyisa gavumenti yonna. Osha kyabadde kigiyiwa. Kubanga abaana bandigeze twabadde tutegese nga tumanyi bagenda abaana kumpi akakadde karamba ne kagenda. Museveni n'akitegeera n'ayiwa amagye n'ayiwa poliisi n'ayiwa buli kimu. Akati awo bagamba nti Anita Among ne General Otafiire ekintu bakibaddemu. Akati ekintu kitokota
tuli eno wansi Robinson ekintu kitokota mu gavumenti era essaawa yonna abaana bakiyoola. Naye kati bw'olaba nti nno okulonda kwa 2026 kugenda kubeerawo. Sikulabayo. Kusobola tekusobole. Kubanga bwe kunaabeerayo kujja kubeera kwa muntu omu. Nga Prime 7 aleese bakaddeyideyibe n'agamba nti beesimbyewo naye ng'abamanyi tena kibagenda era ajja kufuna 99 n'obutundutundu 26. Pulezidenti gatatera kwagala kufuna. Ajja zifuna. Kubanga ani gwagenda okwesimbawo naye. Gwerinda ebigenda mu maaso gwerinda kubanga n'abali munda bennyini bagenda kuyiwa abantu abandeesimbyewo bagenda bayo ekiriwo gwe tosibayo kigenda mu maaso nti bandigambye nti bagenda kwesimbawo bagenda kutya abamu bagenda batabala bagenda basiba bagenda kufiira luzira kubanga waliwo ekijja ekigenda okukwata abamemba ba palamenti aba opposition n'abakungu ba opposition bonna ku bigambo by'enguzi bonna bagenda eruzira bangi nnyo bagenda kugenda luzira kakati balivaayo ddi bakukwata kati bolivaayo ddi mbuulira kati bwe bakwata luli nga babakutte baavuddeyo myezi emeka kati tuli mu court vacation wenegwerako ng'omwezi gugenze tugenda mu gwa mwenda kati mu kalenda y'abalamuzi enaku bagaba gwa mwenda omwaka ogujja 2025 emisango kati kigenda paka next year mu September gwe kubuulira gwe biveeko ebyo kati bakukwata leero okudda next year okitegeera okudda next year ati ensonga ezigenda mu maaso kati okulwanagana okuli mu maaso okulwanagana okulowooza nti Prime 7 ayinza okuwumula bakwate okulwanagana okugamba nti Prime 7 wandivuddeko kubanga balaba tiwali agenda kukwata kubanga abakirimu be baagala okukisigalamu bangi munda mu gavumenti akati amagye we gateekateeka okulaba gakwate geefuule nti Museveni gamusibidde mu nyumba go gateekinga ova galeeta abantu baabwe bakomyewo abantu baabwe bakomyewo bafranka tumwebaze bakomyewo baani babateeke munda babateekaawo mu gavumenti naye abantu abasinga abagenero tafiire baani abo bagenda mukomera anaabatagenze kino kikubuulira anaabatagenze mukomera bagenda mutta busi abantu bagenda kufa olaba oli nga akutuse anti kakati yalina endowooza yanjawulo yagamba nedda tetugenda mu ebyo jjukira Prime 7 bw'amala okuwaamba n'amala akaseera katono abantu abaali bamanyi 10 points program abantu tutte eggwanga lina okusinziira ku 10 points program bonna yabejjako ba Dr. Besigye ba General Sejjusa baani ba General Tumwine omugenzi baani bonna yabejjako n'abagoba n'abaasigala nga tebaali mu magye abaatandika kwabirimu omusanvu abaatandika abaali mu nyumba ya Rukyayikaire wali Makindi bonna yabeegobako ne Rukyayikaire tamulabanga nako taddangamu kumulaba negunda omu kati ye security officer ku URA omulala ye security officer Mbarara University of Science and Technology abaabawo obukiita ogenda okufuna emirimu General Tafire yasindika wa URA General Muhoozi yasindika aliwa General Muhwezi yasindika ali Mbarara nabo bonna tatuulanga nabo akati n'atandika okuleeta ba amacha bamajegere ba Prime Minister Nabbanja n'aleeta abo n'aleeta baani be yaleeta bonna nga tewali amanyi 10 points program bapya kakati bo ne bajjanga bakozi ba sente ne bajjanga baze kukola sente these are workers malindirizi nga bo balinzize kukwata sente nabe batandika okuwulira edda okuwulira ekigambo ky'akawumbi nti gunda alina akawumbi k'esente kizibu nnyo okiyita kyakuze oba okitegeera kakati abantu batandika okubanga bo bakwata sente bagabana musimbi gwe bakwata era eggwanga liba nga lyayonoonekera awo Prime 7 okwagala obuyinza n'agoba banne beyandigize nabo n'asigazamu abatono ng'otafiire era otafiire n'asigala ng'ekintu ky'alina mu mutima agamba tugendere ku nkola eyali ey'okuyamba omuntu munansi era kyovula ye bw'aba ayogera abantu banansi tubayambe era walabe kyeyagambye abavubuka n'agamba nti abavubuka mwekolemu omulimu mugoba abasajja ate mubabuuze accountability lwaki otafiire ye tagoba mu cabinet oba okuttibwa mu ngeri nga abantu abalala bazibattibwa anti kakati otafiire ekisooka y'omu ku bantu abalina ebyama ebyesikufu asigadde nga bw'omugamba nti kamuggyemu ayinza okubyasa ate eggwanga naye ate nadduliye nga bamugjamu n'akabyasa talina byama by'amaanyi
Nadduli yali musawo wa Kinansi. So we Kinansi okola ki? Ogamba Nadduli egundi gye bamwa yali ya bulogo. Oyo ne mulogo nnyo. Lwaki taloga president? Yamuloga n'alemwa yagezaako. Nadduli yagezaako. President mulogo nnyo. Kakati abasajja abo be kye baliko ensonga ze baliko kati mu kaseera kano zakwagala kwesigaza mu buyinza naye eggwanga balitabangudde era si ngeri gye ligenda okutereeramu kati kubanga kati bamemba wa palamenti 98 ku 100 bagenda kugwa abaliyo bagenda kugwa kakati bwe banga bagenda kugwa tebayinza kulekera muntu kati yenna kabe President Museveni oba Anita Among abaani kusigala nga yayinaayina bagwa naye kakati ekyo kyekiriwo kati kyekitambula ekigenda mu maaso so mweteekateeke bannayuganda mweteekateeke mumanye nti waliwo ekijja kati eggwanga lyagawamu ku lutugume bwobanga olitunuulira uganda nga bwogirawo eggwanga lyo terigenda walungi kubanga Prime Museveni n'obwafa nga afudde ebibye era terisobola kutereera abagenda okulwanira obukulembeze bangi bayitirivu akati abo bagenda kutingana abandi abalala gye bali ne mu magye gye bali n'abasajja abasirise bagenero Sejjusha bajja kuvaayo bagenero Koleta tobawulira gye bali bagenero Lutaaya gye bali wabawuliddeko bali eyo basirise Makayihura genero Kayihura bona weebali akati bona basirise kati ekiba kikutegeeza nti eggwanga lisobola okutabanguka ng'afudde n'obwatafa kati n'agamba nti ndekulidde ndivuddeko ebyokwesimbawo era katabanguko bwekali kati era ekiddwayo ekigenda okusembayo ge magye kasita amagye ge ganaakwata ge gagenda okukola kye gaagala mu myaka 10 nga tewali kulonda kubanga balina okukikola ekyo kirina okugenda mu maaso so na Uganda bo beeteekateeke nti wayinza obutabaawo mirembe eitha nga asigadde nga waali n'obwasigala nga waali nga mulamu nga yeesimbyewo era tewali mirembe kubanga abantu bagiriza kuddamu okukkiriza Prime Museveni kubafuga ate ekisanja ekirala afuga emyaka 45 abantu abasinga tebagenda ekitegeeza nti abaagala omuwamba bali munda mwenaali kati kitabuse babadde ekyankwanzi naye nga kyabadde ekyankwanzi bamugambiddewo ne bamugamba Mr. President ekiseera kituuse wuumula bamugambiddewo naye byonna tewali munnamawulire yamufuuliza tawulira era bavuddeyo bonna baanite nga balina obusungu naye n'ebifaananyi bye byabadde ku mukutu gwe ogwa Twitter ogwa X byonna yabijeeyo yabijeeyo bakambwe nnyo bamugambye nebagamba era namuvumanyi nabuga nti byokola ebyo nti olwanyisa enguzi tonnabyoya bogira abo tebagenda kola ne bavayo nga batabuse omuwala oyo n'avayo nga batabuse jjukira yamulemesa ekifo ky'okubeera memba wa palamenti eri ewaabwe kati bwe ebiriwo ebigenda mu maaso kati Kwezi Robinson bizibu nnyo byetaaga kusabirako era eggwanga lino liri mu buzibu obutagandika ebyo byonna bireese ye President Museveni kubanga ye ayagadde okusigalawo n'agala okusigala nga ye pulezidenti ebintu byonna ne byonooneka teri muntu ayogera ku kigambo ekiruma abantu teri muntu ayogera ku mazzi amayonjo teri ayogera ku masanyalaze teri ayogera ku nguudo enfu teri ayogera ku madwaliro agatali ddagala teri ayogera ku masomero teri ayogera ku bbula ly'emirimu teri abyogerako yagenda mu maaso n'okutambuza ensonga ze n'okutambuza eggwanga lye nga bw'ayagala kakati yakimanyi nti waaviirawo ewaliwo ebizibu bigenda okujja ati baagala bakole ekyo beekolemu omulimu beetabaatabule beewambe bo bagende mu maaso naye nga abantu musaayi gugenda kuyiika gukyayiika nnyo mulimu abagenda mu makomera era agenda mu mukomera ajja kubaawo nnyo naye abasigadde bagenda okusigala ebweru abamu bagenda kuttibwa abalala bagenda kubuzibwawo mulimu abagenda okufa ekikutuko muba oliawo nga gundi yafudde yes shooko sina shooko butwa biki bakusangawo ne bakutuga nibagamba abayaaye bamusanze ne bamutuga intelligence eno wegifunye otya kakati fanti tulina abantu baffe naffe tulina abantu munda wekitegeere tulina abantu munda abatuwa amawulire ati ensonga bwezityo bweziri bwezitambula nekirala ate bw'obeera omuntu ng'onoonyereza ng'oli analyst olina okuba ng'onoonyereza ensonga nga bweziri ndi munnamawulire eyakola bbanga eddene anere byasoma investigative journalism okunoonyereza nga munnamawulire n'ekyo birize ebyamateeka byensome ddembe ly'obuntu kubanga anoonyereza ebikwata ku ddembe ly'obuntu so byenjogerako byebyo bigenda mu maaso abantu balina okubimanya nti abantu beeteekateeke bamanye nti waliwo ekigenda mu maaso